waliwo ekibuuzo ekiriwo abalaba ka vidiyo ako enkola y'emikolo tokisusa gwe wagira abaze nalabye screenshot kubanyumiza kakane tubuuza senga nantume lwaki ku makubo gonna agali mu kibuga Kampala abantu balina ekkubo lye baagala lino oli okutulirako kosimaya n'ogenda n'oyambuka emmengo simaya bikoze kyata ekkubo liri sayidi awo ku kugundi ku Hoima Road awo sayidi zeeyo w'ogwire ekasubi wali ekkubo eriri sayidi zaawo ekifo ky'amaanyi nnyo mu Uganda wano tetubuuza waki abaana bettalidde nnyo tawuni ya sayidi zaaki zaawo kubanga oba ova mu kibuga bwoti ng'ova ku Old Kampala waliwo awo ebitaala by'ogwakaawo babiwa erinnya netugamba kati abaana waki baagala nnyo ebitaala bya sayidi zaawo senga n'agamba atya senga n'agamba obuzibu bwe buva bunafu nazzi kuno ng'abasajja abaganda abalya balugu abalya muwogo abakola ki tebalina budde awo ku bitaala awo bayitawo biswe naye ati ndi concentration mugiteeka nnyo ku bitaala bunafu senga kasootuusaawo setula emboozi kavidiyo wakamazeeyo bate ze sinaba kavidiyo byonna byenjogerako banyumiza binyumize kubanga simanyi kyakwogera senga nga nvuye lwaki abantu wemuva ku Old Kampala bwe muti temwambuka Mmengo temugenda ku Hoima Road kugenda liga ku ambiyansi musigala awo ku bitaala hospital bayitawo batya komaawo nze munnanga abaana bansobedde bazungu ebintu ebyo babijja ku mitimbagano mulaba bu vidiyo bwe bayita obw'abakulu gye mubijja abamu kati ate ne mutamanya nti abazungu ababikola bo tebalina ndwadde nga ffe wano oli abeera ku muntu omu okumala emyaka gyonna naye ffe wano obutambuze tulina bungi n'abafumbo benda oba okitegedde kati nze sisemba musajja yenna kukwata ku luguudo olwo olugenda e Bbakuli si lulungi tulina infection tulina UTI tulina kandida tulina endwadde nnyingi nga ffe abakyala ze tujja mu binaabiro ebyo ebyolukale kati bwona ogenda ku luguudo lwe buli lunaku buli muntu gw'osanze munnange muno olwala emimiro olwala muno obuntu bubanga obasooka ngamba nina tenso zinuma ekivaamu nti mambuluga ogenda okulaba nga buzadde muli amasira bansonye n'okwogera ekigambo ekyo muluzungu bagayita batya paasi tegolola paasi nkyogera nnyo nti paasi kati ekivaamu kikwetera okulwala obulwadde bwa kansa n'olwekyo abaami baffe mbadde ŋŋamba nti mwe mubirekera abazungu abatalina maanyi naye gwe kakati olya kalo olya ku muwogo olya kakupa olya ku mayuuni olya ku nandigoya olya ku kisebe okitegedde naye ekikutwala kulya ku bunafu bwe bubatwala otwalirize obudde oba okitegedde era nga bwolaba omusota nga bunaamira ensowera gumala gibunya malusu zimanyira kulira nnyo mu kyalo naye nga omusota gumala kugibunya malusu ensowera gyegenda okumira era nezizinga wali ensowera mu malusu gonna nezizinga okakana ng'ekoze eki emiza akatu nedda ekintu ekyo kiva mu kukimanyira oba n'okona bukonyi ng'abantu b'otandise nabo bakwata ku luguudo olwo otuuka ekiseera n'okola kino okona n'omanyiira ekyo okitegedde ng'omuntu eyamanyiira nti neemanyiiza nti buli ku makya 12 n'ogenda emmanju n'okimanyiira nti ate n'akawungeezi era 12 n'ogenda emmanju kikubeeramu kati bano bo abantu abazze batandika n'ekyo ne babakonya nanye bifaabo ng'oli ku Old Kampala netumirako abantu awo nga olinga ku club ambiya sayidi zaawo ebukesa sayidi zaawo netumirako abantu Mmengo netumirako abantu abali awo ku bitaala kibebale nnyo kwebeereramu naye senga akonfusinga yakuba engoma ate yazina mwajjanaga mwana atumusanyuse ate wajjanaga ate obunafu kati banesenga musanyuse netolemera ku bitaala awo obuzibu mulina wekonewo bwekonye ovewo kubitaala awo yitawo buki buyisi nemwe mwagala ku bitaala awo ane manyi nti oba tolwawo kasenga bannaye gwoyagala wa semanyi wejagala